eno project bagiwadde erinnya eyatumufuula ejjirikiti kwe tugenda ng'okusuulanga embwa ezifudde naye ate mu kaseera ke kamu nga tusobola okukangiramu abakulu nti twataasa nnyo eggwanga lino mutwongere ku ssente sinneeyongerayo sooka owuliza akatambi kano. NUP okulonda bwe kwaggwa ne bantekako akazito nti nangirire nti akalulu baakabbye nti nno NUP ye yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase baggyeyo obuwanguzi bwabwe. Oŋŋamba otya okulangirira ebintu ebyo? Nze mbala obululu, nze owakakiiko k'ebyokulonda genda mu bwakakiiko oba baakubbye genda ew'omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda, Katikkiro yategeka okulonda. Kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe ne bagamba oyo mulaba w'NRM mulaba akattu kendimu. Kaddemu omulundi gumu tusimbule. NUP okulonda bwe kwaggwa ne bantekako akazito nti nangirire nti akalulu baakabbye nti nno NUP ye yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase baggyeyo obuwanguzi bwabwe. Oŋŋamba otya okulangirira ebintu ebyo? Nze mbala obululu, nze owakakiiko k'ebyokulonda genda mu bwakakiiko oba baakubbye genda ew'omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda, Katikkiro yategeka okulonda. Kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe ne bagamba oyo mulaba w'NRM mulaba akattu kendimu. Oweekitiibwa Katikkiro tolina kattu koolimu wabula akattu gwagezaako okukeetuuma. Ekisooka kya byonna Oweekitiibwa Katikkiro emboozi yejjudde obulimba. Omanye ekigifuula ey'obulimba? Ze nti nno 3 mu sekendi 48. Olulimi nga lunyumya emboozi ya sekendi 48 bw'eba peegi yakuwandiikako ne layini emu eba tennaggwayo. Kakati layini emu ng'erimu nti nno 3 emboozi ebeera ya kadiidi ne kalaayiraayi ebeera ya bulimba nnyo. We twali abaana abato omuzadde wasobola okukuzuulira nti wakutte mu nva oba omusango waguzizza bw'akuyita okwennyonnyolako singa oteekamu nti nno oba mbu nno ennyingi ennyo eyebeera mboozi mpangirire oba bubeera bujulizi bupangirire. Kakati ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nti nno 3 mu sekendi 48 n'omwana omuto asobola okukiraba nti wabadde olimba. Kanzannyemu akatambi kano omulundi gumu olabe eddoboozi enfulumya y'ebigambo owulire obulimba obuli mu mboozi eno ey'akatambi aka sekendi 48. NUP okulonda bwe kwaggwa ne bantekako akazito nti nangirire nti akalulu baakabbye nti nno NUP ye yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase baggyeyo obuwanguzi bwabwe. Oŋŋamba otya okulangirira ebintu ebyo? Nze mbala obululu, nze owakakiiko k'ebyokulonda genda mu bwakakiiko oba baakubbye genda ew'omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda, Katikkiro yategeka okulonda. Kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe ne bagamba oyo mulaba w'NRM mulaba akattu kendimu. Oweekitiibwa Katikkiro tetuli mu pozishoni ekuteeka ku kazito. Ekyo tusooke tukkiriziganye. Ne bwe tuba twalibadde twagala obeewo w'otuyisiza eddoboozi lyo, wallahi tetuli mu pozishoni esobola kukuteeka mu kazito era oluusi tuba tukusaba busabi. Kakati bw'ogamba nti ne banteekako akazito nga gwani era nga tunoonya baakuteekako kazito nga Mayiga. Ffenna tukimanyi nti okulonda bwe kwatuukirawo abakulembeze baffe abasinga baawambibwa awaka n'amasimu communication n'ebula. Kati simanyi wawe wawuliziganya nabo
nga bakuteekako akazito oba wawe bakolera akatambi ne kasaasaanira emikutu gyonna emikwanira wala ne TV ne radio nga bakuteekako akazito bw'oba okalina katuwe naffe tubeewuunya okuteeka kuw'omu mmokyala akazita jjanjaba omulwadde Oweekitiibwa Katikkiro tetuli mu Jankaaga tuli mu mwaka gwa 2025 guno omulembe si gye emirembe bajjajjaabo kwe baafuulira Beene ejjirikiti ery'okusuulako embwa ezifudde. Beene akoze bw'ati, Beene akoze bw'ati, Beene akoze bw'ati, Beene akoze bw'ati olw'okuba musajja wattu teyayinanga muzindaalo waasobola kwennyonnyolerako baganda kumutegeera. Beene n'awandiikibwa mu byafaayo bya Buganda ng'omuntu akyasinza okubeera omubi era akyasinza okutyoboola n'okunyoomoola Namulondo n'okukkakkanya Obwakabaka n'okubusaanyaawo. Naye ebyafaayo bye bimu nga tebitusobola kutusongera kubatwala Obote baamunaanika nti be baavaako akabasa akasuula Buganda mu ntate ebyo byabakweka. Ng'ate Beene bye yabalabula byonna byatuukirira kubanga olunaku olwaleero kyali badde nti baani abaatwala Obote obaamunaanika eyapoozinga Obwakabaka bwaffe emyaka egikunukkiriza 3 so si Beene Kiwanuka. Kati ne ku mulembe guno oguli digito ku mulembe guno nga buli omu munnamawulire era ku mulembe guno nga buli omu asobola okujaabulula ekyogeddwa abakulu tebaswala asobola okuvaayo n'agamba nti abeeni UP banteekako akazito nangirira ebivudde mu kulonda nze neŋŋaana ggwe nga ggwani era nga wali mu position eteekebwako akazito era abo abaakuteekako akazito nga ggwe mutuufu gwe balina okuteekako akazito abakukuuma be balangirira ebyali bivudde mu kulonda emmundu ezikwetoolodde ze zirangirira ebyali bivudde mu kulonda era nga nnoonya ggwe olangirira ebivudde mu kulonda gwakuumwa emmundu z'abalangirira ebivudde mu kulonda n'abakuumi b'abalangirira ebivudde mu kulonda. Nze nno ndowooza nti bano abakulu baagala kusikamu Museveni ssente bw'okyegendereza ennyo. Manyi mayiga abo basajja bagezi ku basiru. Statement eyo gy'akoze ne banteekako akazito nze nangirira ebyo bali mu kugamba Museveni mbu twataasa eggwanga n'obukulembeze bwo tongeremu ku ssente omwana ono ffe twamuwooyawooya. Oweekitiibwa Katikkiro temutukolererako mbalirira. Kyali badde nnokke bw'oba oyagala onfuniremu mu bulungi naye ate nze ente eyo gy'oyagala okukamiramu onywe ate oli mugikuba ddagala lya butwa kati then gw'ogenda kunywa gafudde. Mulekeraawo okwambala eddiba ly'Obwakabaka okuyisaawo ddiiru zammwe naye ng'ate mukonjera bantu. Obwakabaka mugamba tebubeera mu byabufuzi naye awo wakozeewo statement mmeka ezikwatagana n'Obwakabaka kumbi terimba simanya mmwanyi terimba n'ebirala oba tunaagirima ku mutwe gwa Mwami Museveni nze naawe wakozeewo statement mmeka? Statement zo zaabadde ku byabufuzi. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nga bwe mutali ba byabufuzi oba bwe mutali mu byabufuzi ate era mulekeraawo okufuuka omuziziko eri bannabyabufuzi. Muzeeyi bw'omusanga ng'akulula akagaali kaayambusa bw'oba tomusindikireko ate tokasika. Ekyo nno kye kisinga obukulu. Situbasaba nnyo tuyambako ko ge mazima weewaawo tusobola okubeetaaga obanga tubeetaagira ddala singa muba musazeewo nikye tusinga okubasaba ate butatusika. Muwaayiriza omwana ono ebbanga ddene omwana wa munnammwe mumufudde ekyokwesiimuulizaako ebbanga ddene kati twagala katambi nga bakukaka okulangirira ebivudde mu kulonda ng'era bakutaddeko n'ekifuba twagala katambi musajja ggwe. Mulaba bulijjo bye babagamba mmwe ababeera eyo simanya ffe tuli b'e Masaka ffe tuli baawa eno mu Buganda ffe tetwagala Namulondo okakasa bagivvoola oba Namulondo yeyevvoola okwagala okuyisaawo ebyenfuna. Tayina
ne yadda akatambi akooleko okukakibwa oba okuteekebwako ekifuba kitegeeza na bulijjo bye boogera oba na byonna bye yayogedde bya bulimba bannange abasajja bazannya ddiiru zaabwe mu linnya ly'omwana abasajja bakwata ddiiru nti ffe tugenda kuhandolinga omwana tugenda mumementulanga bbalaafu bw'aba asobola okulimbwa ekintu ekirabwako misana ttuku kikyagenda okuddamu okwogera mu kyesigo oba mu kitwale Sebo w'ekitiibwa Katikkiro ak'obuntu si kante Sebo w'ekitiibwa Katikkiro ak'obuntu si kante ti bwe yakaabye ejjo bw'egenda okukaaba n'oluddako mu lubuto lwa maamawo wamalamu emyezi 9 nga naffe gye twamalamu bwe nkwambulako obwa Katikkiro n'oddayo mu bwamayiga kitegeeza oli muntu ŋŋanzi bw'oba osobola okunyiigira mu ssuuti y'obwekitiibwa Katikkiro manya ate nze nsobola okunyiiga n'okuyitawo nze atalina pozishoni mwentudde Sebo w'ekitiibwa Katikkiro weewalanga nnyo okutuusa ku mbeera omuntu yaffe nnaffe tubifiirwe lambawo nnyo wano bw'obanga olina omuntu mu lutabaalo ng'olufunamu weewalanga nnyo okumutuusa ku mbeera yaffe nna tubifiirwe nze yeekolera itongwa naye tetuli mu mulembe gwa bbeeni tuli mu 2025 olaba bibantaddemu kattu olaba bibantaddemu bulabe kati alinga agamba Museveni mbu bankyaye lwakwagala ggwe bankyaye lwakuwagira ggwe kyova olaba ateekamu biri statement nga bagamba nti ndi wa NRM olaba ebanteeka mu katyabaga oyagala kuwuliziganya na Museveni akuweeyo ku ssente si ku linnya ly'ono omwana si ku linnya ly'ono omwana twasigazaawo akati kamu mu kibuyaga kunta tetugenda kukkiriza mukazikize muzikizza obuwera ne ku mulundi guno mutusanze tulaba Beni Kiwanuka mulabe wa Buganda Beni Kiwanuka alabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa naye bo abatwala Obote ebamunaanika ng'ebyafaayo bibakweka ate awo nga yentandikwa y'okubonaabona kw'Obuganda ne bupozingibwa almost emyaka 27 actually tugambe emyaka 5 myaka giba 5 plus 5 mu 9 gigenda mu 6 ng'Obwakabaka obutuufu bupozingi abo abaleeta obuzibu abateeka obutwa mu mmere gye bayita Buganda ebyafaayo lwaki bibakweka bibatulageko Sebo w'ekitiibwa Katikkiro Beni abeera atya omubi eyakulabula Obote wabula eyamukuleetera nga ye omutukwese tetulabye bubiibwe mwe eva mwe mubeerangawo okusikaasikanya Abaganda nga mwerimbikaawo emmengo mwe mukakkanya Abaganda nga mwerimbikaawo emmengo ajolonza Obuganda ajolonza Obwakabaka alabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa akoze bw'ati nga mmwe muli awo nga mmwe musuula Obwakabaka y'ensonga lwaki abaali mu Kewaayi ate Obwakabaka bwe bwavaawo nga ne gavumenti ya Kewaayi egudde ate be bagenda basaavinga mu gavumenti eya UPC bebamu abaali mu Kewaayi abaddipi abasinga battabatte then ani mulabe wa Buganda golowooza abawamuza ate obutabaali ba Katoliki kitegeeza omuntu asaanyawo Buganda ali awo wennyini munda mu Buganda ate era Beni ye yagamba Obote temmundu ya Ssekabaka Muteesa ekolera ku masannyalaze gajjeeko oba baali baawo bennyini mu lubiri